Nga tufundikira emboozi yaffe ey'ensigo kulonda obumyu obw'ekika kya New Zealand White oba Obufalansa obulondibwa omulonzi waffe Beatrice Luzobe ow'Ekisasi mu Kampala. Olunaku olwaleero tutunuulidde akamyu kaffe akaazaala ne bunne bwako obulala 6 nga buno busaliddwa okuliibwa n'okutundibwa olwo ne tulekerewo obuto bwazaaliddwa ekifo ekibumala okwetaaya obulungi ate n'okukula. Kati kutwaleko mu bbaagiro okulaga emitendera egiteekeddwa okugobererwa nga babaaga akamyu. Mukyala Zoba agamba nti ng'omubaazi tanatandika kusala akamyu kano ateekeddwa okuteekateeka obulungi ekifo agenda okukasalira okunyikiza obuyonjo. Tuba tugenda okusala obumyu bwaffe ekifo kyaffe kye tukoleramu kubanga tukola ennyama tulina okubeera ekiyonjo era nga bwe mukiraba tulina we tusalira, tulina we tuwoleza, tulina we tupaakingira. Agamba nti omubaazi asaanye okubeera omwegendereza ng'asala akamyu okusobola okulaba nga tekakaaba kubanga kino buli lwe kibeerawo ennyama yaako ekakanyala nga kamaze okusalibwa. Mu bufunze akamyu tekateekeddwa kunyiizibwa ng'okasala. Akamyu kaffe nga kamaze okusalibwa kateekebwa mu mazzi agalimu enniimu okwewala okuwunya kubanga oluusi nako kamanyi okuwunyamu ng'embuzi ennume. Ate ne tukooza olw'okuba nti ennyama eno obumyu obumu buyinza okubeera n'olusu naddala obusajja, buli nnyama yonna tugiyisa mu lemon mu nniimu mu mazzi ge tutaddemu enniimu ne tulyoka tugyoza bulungi nnyo n'etukula. Kale nno mukyala Luzobe nga bamaze okusala obumyu bwe buteekebwa mu busowaani obuyonjo olw'ennyama yaabwo n'etwalibwa mu maduuka ga supermarket okutundibwa. Tuyiteeka ku karaka kaffe neekamukamu amazzi. Bwe tumala okukamukamu amazzi ne tugitemaatema ne tupima ekipimo, tupima kilo ne half kilo. Mu supermarket obumyu buno okusinziira ku mukyala Luzobe kilo yaako egula wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 2,200. Mukyala Luzobe akubiriza abantu okwettanira okulonda obumyu buno naddala obuzungu kubanga bulimu ssente ate nga bukulira mu bbanga ttono ddala. Akamyu kye kintu buli muntu kye yalirowoozezza okulonda, oba ka nnyama y'okulya waka oba kakutunda kubanga nga bwe mulabye gye tuvudde kakula mangu ate n'ennyama nga bwe mugirabye nnyama nnungi nnyo erimu ekiriisa ekyawaggulu okusinga ennyama esinga gye tulina ate ennyama egwa mu kiti eky'ennyama enjeru eteri mmyufu. Ennyama eyo bya bulamu nnyo. Jjukira nti akamyu akakuze obulungi kikatwalira emyezi 3 gyokka olwo nno n'okatunda ne weefunira ssente. Sabbiiti ejja tujja kuba tusaba okulula ekintu ekirala wano mu mboozi yaffe ey'ensigo gye twasalawo okulaga ggwe ng'oyigira ku banno abalala ate naawe osobole okubaako ky'oyingiza mu nsawo yo okwongera ku nfuna y'awaka n'okwekulaakulanya. Robert Kavuma yakusabidde egguliro ku Love TV.